This is why PLU was formed, to be a civil organization, a pressure group that is of substance. It has quality, the people, so that you can be proud to belong to PLU. That is why we accept everybody, regardless of tribe, regardless of religion, regardless of political affiliation. But if we behave like some of these people, we will destroy it ourselves. And let me tell you something, this is a struggle, it's a long struggle. It's a long struggle. Because even if Commander-in-Chief, General Kainerugaba, becomes the President of Uganda, we're going to have to keep him as the President of Uganda. Your job is not to put him there, abandon him, then next time they come and they remove him from office. So the structures have to be in place. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Oyo ye Cedric essaawa ya kakati lwe twogerako omugenzi abadde yeetaaga 1.5 billion mu ssente za Uganda bakole heart transplant. Era nga amawulire ga Cedric gano nagategeera ku RMA. Yes, amawulire gayitingana naye nga womanyi munnange abanene nti amawulire gayitingana nti bwe yali agenze e Kigali ng'awerekeddeko mutabani we bano upcoming talents mu kazannyo aka tennis bwe yali amuwerekeddeko e Kigali kubanga azannya we yatuuka eyo bambi ebintu ne bimusobako era n'akola pusinga. Era baasinzira Kigali okubanga bamu airliftinga paka Aga Khan Hospital. So ebbanga lyonna abadde Aga Khan kaŋŋamba omwezi gwonna naye oluvannyuma ndowooza we baalabye ebintu nga bibalemeredde kwe kuvaayo mu mawulire nga balaba ennaku ziggwayo. Boza abadde balaba ennaku ziggwayo ne bagamba katugende mu mawulire oba oliawo tuyinza okukikwasaganya mangu ng'obudde tebunaggwayo. Kibadde kisuubirwa nti abadde ajja kuba nga atwalibwa India bagende babe nga UK abadde bagala mutwala UK okumukolawo heart transplant, kumuteekamu omutima omulala kyekibaddewo naye ssente zibadde nnyingiko kubanga nakomye okutegeera lunaku lwabadde lwa yesterday nga bagamba nti sofa bakafunako $100 ate nga jjukira ssente zabadde zeetaaga nnyingi. So ndowooza okutuuka awo nga kibadde tekikyasoboka bw'atyo nava mu bulamu bw'ensi eno. Yoyo gw'olabaawo ng'awaana PLU, ffenna twogera ku PLU abasinga obungi mugimanyi Patriotic League of Uganda, era eyo gyekulembera omukulu General Muhoozi Kainerugaba, era abadde muntu we nnyo. Kyeva olaba nti abantu bavuddeyo abasinga obungi ne bagamba nti lwaki Muhoozi tavuddeeyo n'ataasa mukwano gwe. Tetumanyi oba badde bamutuukirirako kubanga akabanga kaweddewo oba ebbanga libadde lyekulunguddeko awo wakati awo like mu weeks nga 3 okuva amawulire gatandika okuyitingana nti akolapusinze ng'ali e Kigali. So eyo period yonna tetumanyi, ndowooza abadde bagezezzaako kubanga basondasonda ensi nga womanyi ebyabagagga. Ono omwami tabadde just abadde yakola muko era wano tumumanyi media personality wano mu ggwanga Uganda. Yeesimbawoko ng'ayagala ekya MP Kampala Central. Ayina ebintu bye yeekoleddeko waneno mu ggwanga Uganda era ayina erinnya yalikolerera omwami oyo, naye kyembi bw'atyo bw'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kyemmanyi sports fraternity bajja kubanga bamumiisinga nnyo kubanga abadde ina kyamaanyi nnyo kyagaseeko media mwena mubimanyi byabadde akola. So mawulire si malungi yadde n'akamu naye nga bw'atyo Mukama bw'asazeewo ku myaka 46 yaviiridde mu bulamu bw'ensi. Kyesimanyi era kyesobola balimba nti oba abadde mulwadde nga alina atawaanyizibwa omutima, ekyo sikimanyi naye nga kyenategeddeko kyekyo nti obuzibu buno yabufuna ng'awerekeddeko mutabani we wali e Kigali. Okuva olwo nti obaamu airliftinga from Kigali to Aga Khan batuukira eyo. Bwe batuuka bwe bati
ne bamwadmitinga mu ddwaliro ery'eb'emitima ate era mu ICU. So bambi mawulire mabi nnyo eri famire ya Captain Francis Babu wamu n'abantu bonna PLU nga webiri byonna era muwulidde ng'awaana, but unfortunately tasobodde ndowooza ye kyabadde asuubira kukituukako mu maaso. Ekivola atugamba nti ebintu byonna tubeera ne pulaani naye Mukama Katonda bw'atyo bwe yasazeewo nti yalina pulaani esembayo. Kitalo nnyo ddala. Tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo. Batuvuddeko eyo ye munnanga amawulire ate ge tufuna nti musajja mukulu amanyiddwa nga Honorable Nsereko Muhammad naye yavuddeyo n'aleeta ekibiina ekikye era nga saawa yonna oba yagenda okubeera pulezidenti w'ekibiina ekyo nze simanyi nonno tubadde tetunamala nanaku ziwerako ne wiiki nga tenayitawo ng'omukulu Honorable Mathias Mpuuga atukubyeko pate gye yatukubako eyabulwa n'abantu munnange ne bagenda ne beesombera ku baana b'amasomero abaagala ebyobwereera nti bo bato ne babambaza obuyinifoomu ne batuula balyoke bakubireko omukulu mu ngalo naye ng'abantu ne babula. Era munnange n'olunaku olwaleero omukyala gwe tubadde tumanyi nti oba oli awo ye ayinza okugamba nti kanegatte ku mukwano gwange nfanfe wange omukulu Honorable Joyce Baagala yatugambye nti nedda oyo nfanfe wange Alhaji Muhammad Nsereko tuva mu bizibu tudda mu bizibu soka wetegereza ekologi naye avuddeyo soka olaba akavidiyo and that I shall uphold the Constitution of the Republic of Uganda and that I shall truly discharge my duties as I protect the Constitution of the ecological part of Uganda, the core values and its principles. So help me God. Kakati ziba teziri busane zireeta omulala. Uganda tuyina ebizibu nkugambye tuva mu bizibu tudda mu bizibu. Omunayuganda alabi. Ziba teziri busa twali twakava mu bizibu bya Mpuuga. Kuba Mpuuga naye yakoze akabiina ahead of 2026 generation. Mpuuga yakoze akabiina bakayita DA oba bakayita DF yakakoze akabiina naye akabiina ako n'olunaku lwe yakakoze tekakoze mawulire ako ne kayitiraawo era tetumanyi biki ebyaddiridde ziba teziri busa ne zireeta Nsereko kyaleese ecological party of Uganda naye mumanyi ekigambo ecology tekitegeeza ffe ng'abasayansa ecology kitegeeza how organism interact with each other engeri ebitonde gye bikwataganamu oba enfuddu engeri gyekwataganamu n'emmese engeri gyekwataganamu n'ekikere omuntu engeri gyakwataganamu n'embwa oba gyakwataganamu n'ekintu ekirala kyonna kati ye mu bigambo byonna ebiyinza okwatwakitinga omunayuganda yaleese kye bayita ecological party okitegeera n'omunayuganda gwasuubira omulonda ow'omukyalo tamanyi kukyatula tamanyi kukyogera ndoze era asuubira ku bwa pulezidenti kwayagala okujja era bannakampala Central bayagala okumulonda ab'e Masaka tabafuddeeko ab'eggulu ab'eruweero ab'eyo mu Busoga kubanga tosobola kuleeta pate nga n'ekigambo kyennyini tekiri attractive n'omunayuganda tasobola kipronouncing n'akireeta naye ekyo si kyekindeese kwebaza Nsereko njagala nkwebaze era olunaku lwa Saturday nti otuyambye n'ekifo kya Kampala Central n'okituwa mu bulungi kuba gw'obadde omubbi w'akalulu owaawo kati kandeeti wange ngaza omulonzi wa Kampala Central David Lewis Rubongoya omuwadde wiini etalina buyinike omuwadde wiini so weebale nnyo weebalire ddala gwe ng'omubbi w'akalulu Nsereko okugamba nti kogende ku bwa pulezidenti kuba oyo bwa pulezidenti eyo toyinayo impact y'amaanyi gy'osobola kukolayo era ojja kufuna ng'obwamba ba 0.3% Robert Kyagulanyi Ssentamu asigale ng'awangula n'Empuuga
webale twanguyizaamu kuba badde okwesaba RDC ba DPC baani ne mubba akalulu ka Nnyendo Mukungwe mbadde mwetegese okabba neera naawe jangu kuba president naawe ofune 0.1 oba 0.2 oba 0.4 mweke nnyini n'ensereko temugenda kukola 1%. Ekyo kiba kitukolera ekiina nakye kitoola ku kibiina kya NUP n'omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu. So kibadde kindeese okubeebaza olw'ebigendererwa byammwe n'ababapanze n'ababaseetinze naye ffe kiba kituyamba ne buli busiiki bwennyini obadde mugenda otuzoganya nabo tubeere nga tubusekiwalinga ate nga bwe tusekiwalinga n'entebe y'obwa pulezidenti. Temwerabira nti akalu k'abavubuka kasembedde kayengedde mbaddeko eyo ekaliro era nkyatambula mu nsonga ezimu oba endala ne protestive vote kwe tuli tetuvaawo. Tuvuddeko eyo munnange za apology zifuuse za apology. Tubadde twakava mu apology ya pulezidenti tugamba kuona atufuga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Munnange eyo taito tosobola gimuggyako naye abantu gye bakubyemu ebitu ne bagamba nti yabadde fake. Ate tubadde tuli ana Mukasa naye n'avaayo n'agamba bannange nze kwetonda waliwo ebigambo bye baayogera ku mukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi. Kuba ensonga zaatuka nga ziri munda mu bamawulire bategedde nti baba Diana yanyiga nti we twamwogerera wano ku radio nti ayambala akabina okitegeera. So Simon ne babeera ne Frank Antambi ne bateekawo ekifaananyi the anonymous person eyakoze eki baba Daya bwagenda osuwinga ne boogera ebigambo ebitajja mu myaka gyabwe. Kati nze njogera ebigambo bino ntuusa okwetonda kwange era nga bwekyogedde eri baba Diana. I didn't know she will feel offended ku statement says because when twasoma comment section mwonna mwabiraba ne kwe twabesingira okukola story era tutuusa okwetonda kwaffe naye kati Simon nkugamba ebigambo bino wallahi billahi gwe Simon nkwesobolera Simon Kawalata kati nkubulira ne bogamba nti ogenda kunsuwika nfiire lusiranga segayiridde kasajjaako batugamba bakadde magezi nga tosanze Simon Kawalata batudde kuyita byetali emwe sali billion sali satu bakuba na Mukasa namukola ki namulabye kuba Simon yali myaka gyowe akaveyo munange mbagambye nti apology zifuuse apology. Grace Khan naye n'avaayo ne yeetondera full figure kino kika atagala yinza tanjagala bayayogera webakinya bosoko tanjagala waja kwata ku mwana wange nzera njagala kintu kimu mami gwata nze sina akusonyiwa oli mwana weso kimanyi okwesula ngama mami kino nalekerawo andi walekerawo weso nenja mama ili watata umwana wa mama novange baba kwane bonyo kusinga nze ngamba kula mama omwana yaberine omwana we you were mad right now. agalira musowani so buli muzadde ayagala ekirungi n'omwana we ayagala mutabani we bwaba nekedde gwakwedde future afuna omukazi alinga Grace Khan bw'osobola okukkiriza Brana God forbid afuna omusajja nga mutamiivu ng'abeera mabaala nga omwana musanganga bwali naye mami obulamu bwange wannakigamba gwe wankwata ku vidiyo nze sakumanya bagula naye akimanyi amaanyi bakozi omasi samwagaza sente samwagaza ki naye yayantigi yali mukwano gwange nabivaako ngamba luli ne luli newakolanga
Uli la polisi. Polisi wakateka mwendo wazakama boni umengero ufuneta bozi. Polisi waimbe wanko Geoffrey kwa Geoffrey kakeza mtu mkamili. Najanga kwetu abachuzi nanga. Mboli kwa the best one no Geoffrey nyozina. Mumma basinga. Ngate munayingira bintu byakweraguza bintu byabasajja byakunyomyega. Omanyi olambo tambula life is full of a challenge. There are many challenges mulambo tambulira. Na ye waliwo omutima gwo ogubira n'egwe bulowooza. Omusajja kigoyagala nawe akwagale kuweyo kola lero wayisa. Mwana wani family kyagenda okukkiriza nti yes naffe tukukkiriza leka gulesi makaka ffe. Njaga tujja mu reality mpaka Jason. Kujja kuba n'ababodaboda abo balina kutambula nabo. Kati wakafuna management Katumba ya kusayiniza Katumba tadiyazi. Omanyi Katumba nze natoba ne Katumba ne Seri. Seri nga tamanyi na kuyimba. Omanyi bwenjogera abantu bagamba buli omu ye front amanyi bandetera Seri. Nga n'okugatta ebigambo bibiri abiyimbe nga tasobola. Ne tukwata nalukuuta. Nalukuuta nga tugatta ebigambo bya nga nalukuuta amala kuyimba. Seri Matongo. Kati wena byogera gamba ayogera nnyo. Nedda mami yogeranga kucha nalukuta chemanyi. Ngana bana kumwacha nga Seri ava wabo. Ngava wabo. Eri wa Webale. Mengo what? Na Mary namba. Ngame atasitamanye kuyimba wande bigambo bibiri. Kati gwe you were so disappointed or very stressed because omuntu yali wetulowoleza eddobozi asobola kulipressinga Juliana oba omugezaako. Oh my God. Yes, that's a fact. Grace oyimba olaba fa batalina malobozi kaka katona tu blessinga. Fa Grace music yatuje ekisokagala ekyokutegera kyawe. Okumanya woli, okumanya abantu botambulira muno ino woino be. Nzo ndaba wano. Sobola kwikola ebintu bya sobola kwamba chini nabamba pakasola kwa nemuvuma. I can't. Oba muntu kwensubira kintu kyonna. Sisobola kusubira muntu yenna. Omuntu yenna kyansinga. I never abuse that because anytime, any whatever, so Grace, When we come to water there. Agenda kumtola. Yeah. Bana Grace nja kuwa sente. Yebakemu tulena kwogera nga mazo kwebakala. Tija oli mwana wange. Nga tuvuddeko eyo abantu bagenze maaso n'okubanga bogera waliwo akatambi omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamuke yabadde ayogerako nga ali ku bintu bya Man U ne Arsenal. Waliwo statement gyakozesezza kakati abaana ne batandika buli omu okubanga interpretinga bibye katuulire ono ayina kyagamba. Abantu bantaginze mweno video nga President Bobi Wine ayogera ku Man U ne Arsenal kanti je mudiro owuliriza bulungi. Embozi za Arsenal ne Man U ezo z'abafala. Embozi za ani yakwani ani ezo z'abafala. Embozi kati ziriwo. Kati abamu mugamba nti President Bobi Wine yatuyisizaamu egaali abakapiira era abamu muli eyo mumwinako obusungwe banange tanabatuyiisa mu gaali. You misinterpreted President Bobi Wine's message. Obo mukiririzaamu oba tomukiririzaamu regardless ne you misinterpreted his message. Abatagezako okutulaga nti tetulina kubeera ku bya mupiira byokka. Naddala mu ababeereyo mbu nze politics sibiriimu, nze politics tebinkwatako, bitukwatako oba oli wakapiira oba oli waki. Banange politics bikukwatako directly. Kubanga politics it affects almost buli kimu. Omupiira guno gwe twenyumirizaamu guno gwe tulaba. Tetusobola kulaba mupiira ne tunyumirwa nga ekyamazima politics tateredde. Era ensi erina okubanga eteredde okunyumirwa politics. Kati gwe ng'omuvubuka ali eyo just know that bikukakatako. Kati mu abasinga mwe ekibali mu mindset zammwe mumanyi nti okubeera involved mu politics mwe mumanyi nti olina okubeera ku front line. Tekyetagisa kubeera ku front line. Just olina okubeera updated ku bigenda maaso mu ggwanga nomanya nti edi mutwe bamuwambidde ki yakoze eki olina okubanga obimanyi. Ani yamuwambye ebyo byonna olina okubanga obimanyi naye tekitegeeza nti olina okubeera directly ng'oli wali ku front line nedda. So omusajja tanaba tuvumako wabula yatuwadde advice nti emipiira tulabe emipiira gyaffe tunyumirwe n'ate n'eggwanga lyaffe litukakattako ate tulina kumanya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe kubanga tetulina ggwanga ddala at the end of the day. So tanaba tuvuma bakapiira temunyiiga omusajja tanaba kutuvuma wabula yatuwadde advice. Kati mubiwulidde munnange ebintu mu nsi muno buli omu alina engeri gya interpretingamu ebintu buli omu alina gy'atunuulira ekintu n'agamba nti kino oba oliawo kyandibaddewo ekiti. So
abantu abamu balina engeri era bainterpretinzeemu message eyo. Abamu ne babinyigiramu, abamu ne bagamba atuvumye, abamu ne bagambye atuyisizaamu amazzi, abamu ne bagamba naye nga ndowooza onagezezaako kubanga abatangazaamu ku nsonga eyo nti nedda talina muntu gwe yavodde, talina muntu gwe yavumye, talina muntu gwe yakoze ki, nti kujjako naye yabadde alambika nsonga ng'agezaako kubanga abategeeza nti oyinza okukola kyonna kino naye mubeere nga muli ku alert ku ebyo byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Weebale kubanga weekuumidde ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinge ebisigadde butereevu. Tukomawo nabyo tova.